Okay, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba, amwebale nnyo, amwebalire ddala lunaku lwa Sande. Tugezaako okuba nti tubaweereza. Tusinzira Makindye Uganda, tulina muganda wange Abdu Kikomeko Yekolera. Tuzze naye waliwo akatambi ke yakoze akasaasaanidde ku mutimbagano ku nsonga eziriwo eza Balaam. Fe abamu kubaleeta story ya Paulo Kafeero ne tugigoberera yonna gye twatambulira. Omukulu ono twabeeranga naye kuba y'omu kubaagala ennyo Paulo Kafeero era yagoberera nnyo ebyafaayo by'omugenzi Paulo Kafeero era ndowooza abasinga bwe batoli mupyano ku ETV Uganda ensonga ze n'okwagala kwe eri Prince Job Paulo Kafeero oyinza okuba nga osobola okukulaba. Olunaku lweggulo yafulumiza akatambi akasasanidde emitimbagano ne kasasamaza ensi yonna nga kalaganga Balaam bwe yayingira mu nsonga za Paulo Kafeero nga azirinamu embeera nti nazo ayagala kuzifunamu. Ebigambo bize biyitingana mu wiiki eno ng'abantu bavuddeyo ne beekokkola Balaam ng'omuntu kubaddeko CATHERINEKUSASIRA navaayo n'agamba Balaam musajja mubi nnyo ne kubaako Ashibaga kato. Kakati noono wajjidde tetumanyi mbeera ki kigendererwa ki naye ng'omukulu tuli naye wano tugenda kubanga twogerezeganya naye atubuulire lwaki ssaawa eno lwaki bino abyogeredde mu budde buno. Omukulu Abdu Kikomeko Yekolera ndowooza emboozi ya leero eyinza obutabanga eya bulijjo kubanga tugenda straight ku biriwo. Soko buze kubalaba ETV Uganda. Mbuuza mwenna mukimanye nasuze bubi leero sizze kunyumya. Munsonyiwe leero ndi mutwakaavu. Ndi mutwakaavu. Nali nasalawo nsirike paka wa mukisale gwazze n'engamba kanjatule nange nfuna obuweerero mmoki. Walabanga comment si wana abantu bobutebe banvumanga. Nafiirwa funny base. Anwanirira abaana ba Paulo. Kumbe waliwo omuntu ali Mabega ali mu kutabangula abaana ba Kafeero abaleebye enfuna bye. Oshegeera oye Balaam balugahala. N'omusajja oyo ne kino nkyogera ndi mu kamera. Balaam mubi. Balaam oli mubi. Balaam oli bubi. Sitaani akusinga myaka naye amayisa mugenkanya. Ate kirabika omusinga n'empisa embi kubanga Sitaani ekibi kye yakola kyali kimu ne bamugoba mu ggulu kwegulumiza. Naye ate gwe weegulumiza nnyo n'okusinga Sitaani naye weegulumiza nnyo bali kukkakkanya bokkakkanyiza bali gulumizibwa. Oyo musajja mubi. Gwe ng'omuntu olina obuzibu bwone Balaam oba obuzibu sirina buzibu na Balaam. That's why I've been keep quiet for a long time. Bino ebintu byazikiradde neŋŋamba abaana temudda mu mawulire byali bbanga ki naye nga nze bulijjo nina obulumi nafiirwa funny base abantu bamanyi nze nali njagala Wokuzikula Kafeero okyegeera kumbe waliwo omuntu yali atabangula abaana ba Kafeero badde n'abagamba muziikule badde eri abagamba temukkiriza kuziikula olw'okubanga ye abalabya nfuna ye. What was the problem? Balaam yali akifuniramu waki? President yakiyingiramu ng'ayagala kugula bintu byani bya Paulo Kafeero ebyatundibwa ennyumba ye Kajansi n'ebirala. Kubanga Kafeero yali muwagizi wa Museveni nga ne Museveni muwagizi wani wa Kafeero ng'ate ba mukwano okyegeera. President n'agamba kooti yasazeewo Kafeero akole ki aziikulwe naye kyetugenda okukola zisinza kunyoomoola kooti nga nze Museveni. Kakati walina okubaawo okukkaanya wakati w'enjuyi zitya zombi. President n'abuuza omusajja oyo wa katishaati omubi ng'ekizibu tewali ngeri ndala yonna yakugonjoolamu nsonga eno nga tetuziikudde. Balaam n'agamba President nti nina omusaayi gwa Kafeero. Wezakyukiramu nga bagamba waliwo omusawo azuuse Balaam aguvuze bw'ati omuzannyo gwe nti alina omusaayi gwani gwa Paulo. Osegeera muganda wange. Kakati ayita abaana saidi zombi agamba bana abaana mukkirize tukozese omusaayi gutya guno oguliwo. Abaana besikamu jukira nga tebannagenda basooka kunkubira simu tugenda wa Balaam naye jangu otuwerekereko ne mbagamba nina interview gye ngenda okukolako sigenda kusobola kukola ki
kujja naye mugende kyonna ekiba kibakalubiriddemu nga muli ate mukitegedde munkubira akaki akasimu munaye mbandi awo nga Martin ankubira nti omusajja atukozesezza vidiyo ng'agamba tukkiriziganyizza tukozese omusaayi ogukola ki oguliwo nimugamba mulinde siteepu eddako ey'okubiri ekyo mukikoze temunneebuuzizzaako mu ddakiika 5 ankubira essimu aŋŋamba Balaam agambye nti nno tusayininge ku mpapula zino okukakasa nti tukoze eki tukkiriziganyiza nga bw'omanyi enkola ye wali atega kamera wano n'akutega ebitabo osayininge nga ye atudde waki in case ne bweweegaana omukono ng'akuggyirayo akatambi osegeera muganda wange aŋŋamba abaana ekyo temukikola ki temugeza ne mukikola temusayininga ku bintu bye mutakola ki jjukira nga n'okusoma mutakubakkiriza oyo Balaam tabakkiriza yadde okukola ki okusoma omukono tugende yes tekako omukono nina ebyokukola nina meeting mangu tekako omukono kyotategedde ojja kibuuza oluvannyuma naye ng'otaddeko omukono ne ŋŋamba temugeza ne muteekako omuki omukono temukigeza ne nkubira looya w'abaana abo kanso oluzige naŋŋamba tebageza kanzije mangu tugendeyo Balaam yamanya ndi tugendayo muganda wange n'agamba abaana nina meeting leero ey'amangu mujja kudda olulala nga mwetegese yali atya ki bw'aba yali mutuufu yali atya ki njagala Balaam aveeyo mu kamera agambe nti tayitangako ku baana abo abasayiningisa empapula ne bagaana kyenjagala so kati omuntu yali eyatulaba alaba ETV Uganda ayinza okwebuuza enkolaganayo n'abaana ba Kafeero eryetya era lwaki mu mbeera eno baali bakukubira buli step egenda mu maaso. Nze mbadde advocate w'abaana b'abayimbi abo abasatu Kafeero basudde kasozi abaana baabwe banjulira entalo zaabwe bonna ze mbalwanidde kubanga bataata baabwe nabaagala nnyo mu ngeri yange okitegeera ne ŋŋamba nti bano abasajja baafa ne baaleka emisaayi gyabwe era ojjukira bulungi n'olunaku lwe twagenda eggabe ewa Nakitto bameka abaakikola okugenda bamulabe so mbadde wa mukwano wa ku lusegere wa famire ezo ne bw'okubira Nansubu Gaddaana muwala wa Kasozi ne bw'okubira Nakitendo Olivia muwala wa Basudde ne bw'okubira omuwala wa Kafeero osegeera kaakati abaana ba Pawulo bantuukira be baaboola era nzijukira n'emboozi ffe twagitandika ne ngamba media etumye attention bali babawa ssente media etumye attention Yekolera naye ng'ebyaffe baabitunda tebakomye kubitunda ne mu kika baagala tugobamu ne ngamba abaana asigenda sala gwakawala asiwuliriza gwakaki ne nkubira Swazi essimu tabani wa Kafeero ne mugamba Swazi kino kiri kitya na kitya Swazi nanvuma ne ngamba kamba iribye mugenda kukola ki omuntu ayinza okubeerayo ne yeebuuza lwaki kati kubanga emboozi enno ejjidde wakati nga Balaam asoobaganye n'abalala betugamba nti yali kuruutinga oba yapepereza okuyingira ekibiina kya NRM mwabo nga kwe kuli Bajjo nga Bajjo wetwogerera kati nga Bajjo wetwogerera kati takolagana na Balaam era agamba ne bwamusanga nga bamutomedde tasobola kumusemberera nga mwe muli Ashibaga Kato agamba nti bamuwenteeze ne zibula era nga buli omu asonga mu Balaam agamba nga wali CATHERINEKUSASIRA agamba nti emmotoka ye eya V8 yawona katono okugenda kubanga Balaam yamuwola ku ssente wabula embeera gye yateekawo omuntu bwe tuddako emabega ayinza okulaba nti obutambi bungi bukulaga nga Bajjo mukwano gwo omuntu ayinza okugamba oba Yekolera yegasse ku Bajjo babeereko kye bayisaamu okukuba Balaam. It's been a long time nga siwuliziganya nani na Bajjo nze Bajjo okuva lwe yagenda mu NRM ebyange naye ne bikola ki ne biggwa ne mweyambula ne bamusanga wali mpiteeri kubanga kakati tuli mu parties za njawulo yali mu banyigiriza nze ndi mu bakola ki banyigirizibwa ate bwe nagezaako okwogera naye nti alekerawo vuma bobiwine n'akola ki n'ambulokinga sikolagana na Bajjo nga naye bwe yagaye ndi Balaam bw'afa tamuziika nange bw'afa sikola ki naye
Mwamusooke mwebuuze bajjo n'ayogera ekintu kye kimu ani kusasira Bwani White si papa DJ Michael Ndozo jukire twali mu press conference wali bigayi bani bonna era ne mugamba ndi tewali kintu mu nju ya kintu temuli kintu nga muganda agamba nti abangi we basonga olunwe wekitera okwabikira enju ya kintu mulimu ekiki ekintu mukkiriziganye naffe nti omusajja mubi so kati gwe Yekolera Balaam akolera mu buli mbeera obuvise nali sirina mu ggwanga mine bya radio moze we yafiira Balaam oyo family ya radio nemukuba nenvaayo nenkola post ngeri well designed ekifaananyi nga kiriko Balaam nga kiriko I stand with Balaam naye kakati wenzija nzungulula akatambi nga bwenkaziza Mabega ngamba there is something about this guy. So omuntu ayinza okwebuuza ekigendererwa kyo kati ki? Ekigendererwa kyange kuvaayo kulaga nsi kituufu nti bannange bwe twakwekawo embeera pressure nti Kafeero aziikulwe si kye twali twagala ne twayagala tuteekewo pressure bano abaana bakkirize nti bano baganda baffe kuba twamanya bw'oteekako nti Kafeero aziikulwe public egenda kubeera engaged okitegeera egenda biyingiramu era mu kwogera nti Kafeero aziikulwe ne pulezidenti kyamuwawa mula yonna gye yali naye nga tageti yaffe teyali yakuziikulani twayagala kugulabinga attention y'abantu batuwulirize era baatuwuliriza kyatuukirira era ne tugamba ebyokuziikula musooke mujjira mu bizaawa kuba si ye yali tageti yaffe otherwise twali badde twakikola dda kuba kooti yali etuwadde oluki nga n'obukuumi egenda butuwa naye abantu basigala batukyawa luli twayogeranga ne bawulira olwaleero bweyogera tuvumwa ssebo n'okuvumwa kati. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gy'osinzira okutulaba tulina kikomeko Abdu Yekolera omukulu ono mutunuulizi w'ensonga bannabitone azazigoberera ebbanga ddene era nga tutera okubeera naye wano buli week tubeera naye mpola mpola ne tuba nga tuwayamu so nga tumaliriza bubaka ki obusembayo njagala omusajja oyo yeekube mu kifuba emirundi 3 agambe ndi mwonoonyi kiddemu ekyo ssebo Balaam weekube mu kifuba emirundi 3 ogambe ndi mwonoonyi osiibe ennaku 40 ng'osiibira bwonoonyi bwo ng'akawungeezi onywa kikopo ky'amazzi kyokka oba osanga Mukama ali kusonyiwa naye oli mubi bw'ataakikola ekyo oli mubi ajja ffa bubi kubanga amaziga gonna ge yakaabya abawagizi ba Kafeero ensi yagalaba ate nga teweerabira nti Kafeero y'omu ku baakola Balaam ng'omutegesi w'ebivvulu kuba Kafeero yali taluvubanira that's why n'ensi ekyakaabira Kafeero olwaleero Kafeero yakuwanga ekivvulu n'ajja ku mulyango ng'ajjukira yakuwedde ku busente butono ng'omwana eyeeyiya n'ajja ku mulyango n'alaba nga abantu bangi n'atazimba mutima ng'abayimbi ba leero nti nnyongera ku ssente n'ayimba ye n'agenda. Balaam Kafeero yakuwa ebivvulu tewali badde yettabangula musaayi gwe Kafeero yali yatandika ekika kye n'otemaatema mu baana be kakati mu butuufu olowooza ayinza kufuna ati emirembe oyo nga teyeekubye mu kifuba emirundi 3 nala ndi mwonoonyi n'asiiba n'ennaku 40. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye twatandikidde oyo abadde kikomeko Abdu Yekolera ebyo nabyowulidde si birowoozo bya ETV Uganda oba nnyiniyo n'abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu sekinnoomu. Webale kuwuliriza webale kulaba ETV Uganda ku kamera nkoze ne Aaron Bobo. Tubaagala nnyo baganda bange. If you are new, kindly subscribe. After subscribing nyiga akadako tugenda kubanga tukutuusaako ebirala bingi nnyo. Omukama Katonda abankuumire.